Omuntu bw'awulira ebizibu ebiri ku ssettendekero wa Makerere ensangi zino talemwa kulowooza nti byatandikira ku mulembe gwa myuka akulira ssettendekero wa Makerere Professor John Dumba Sentamu. Wabula okusinziira ku Professor John Dumba, obuvuyo buno bwatandika mu mwaka gwa 1987 Uganda bwe yali ekyusa ensimbi okuva mu nnusu 10 zidde mu nnusu 5 nga wano akasimo k'abasomesa we kaggyibwawo. Ebizibu bya ssente bya yunivasite bino tebivuddewo ebitandise mu mulembe gwange byatandika dda mu mwaka ogw'omwaka 1992 kwatandikira ku currency reform nga tukyusa ssente zetwalina wano mu 1992 eyo ebizibu okusinga bye byatandika bitya waliwo mu 1987 wali tubayita currency reform ikirabu nnyo bajjako 0.2 zali 2 ate bagira ki ne bakolako n'omusolo gwa 30%. Nti obanga wali ofuna ssimu 10 bazikendeeza n'ofuna ssente 7. Okay? Mu kavuvuŋŋana k'okukyusakyusa ensimbi, ssettendekero wa Makerere yasigala ng'abanjibwa ensimbi nnyingi era ebintu bingi byakyuka. Wano Professor John Dumba wasinzidde n'ategeeza nga bw'ali omusanyufu olw'akakiiko akateereddwawo Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okunoonyereza ku mivuyo egiri mu ssettendekero wa Makerere. Okusooka byonna neebaza nnyo Pulezidenti ataddewo akakiiko akagenda okubuuliriza ku yunivasite yaffe eno. Ffe nga b'e Makerere Council Management twasanyuse nnyo okulaba akakiiko kamaliriza eki bakataddewo era tukoze obweyamu nti tujja kuwa byonna bye baagala. Ebizibu by'e Makerere bannange tibyatandika kati nga Dumba Vice Chancellor, byatandika dda mabega eyo mu gy'ekyenda. Professor Dumba era atangaazizza ku nsimbi ssettendekero wa Makerere zaafuna okuva mu bagabi b'obuyambi n'ategeeza nti ensimbi zino tezisasula misaala gy'abasomesa wabula nga zijja zirina omutemwa oguba gwazitegekebwa okukolako. Ssente z'abadollars banne bwe tuzifunye zibaako n'omutemwa kye zirina okukola. Ssente za badollars ezisinga zaki za kukola kuwuliriza research, si za kutandika kusasula misaala. Essuubi kati lisigadde eri akakiiko akateereddwawo Pulezidenti Museveni okuzuula ekivaako emivuyo n'okutema empenda ku ngeri ki ssettendekero ono gy'agenda okuddukanyizibwa nga tewaliwo mirerembe gyonna. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.